po jako akawuwo. Waliwo ne banka zitikira wabweru wa Kampala ku makubo zinyigiriza abantu. Abagoba ba taxi abali bakakalabiza emirimu gyabwe mu paaka ya taxi enkadde bavudde ne bawanjagira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abayambe asasule bannannyini ttaka paaka eno kwetudde olwo basobole okugiggulawo baddemu okukola emirimu gyabwe. Kino kikendeeze ku mujjuzo gwa taxi oguli mu paaka empya ko ne ku nguudo eziyingira ko n'okufuluma ekibuga Kampala kye bagamba kibaviiriddeko n'okukaluubirizibwa okugoberera ebiragiro ebyassibwawo okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Mu kiseera kino paaka enkadde ekuumirwa butiribiri oluvannyuma lw'omulimu ogw'okugiddaabiriza kyenkana okubanga gunaatera okugibwako engalo nga wano Katumba William ng'ono ye ssentebe wa Utoda awakula ennume era omuwanika w'ebibiina bya takisi byonna mu ggwanga wasinzidde n'asaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okutuukiriza ekyo kye yabasuubiza bwe yabasuubiza nti agenda kusasula bannannyini ttaka paaka eno kwetudde era nga bano bamusabye okutuukiriza obweyamo bwe basobola okuddamu okukakalabya emirimu gyabwe. Oweekitiibwa Pulezidenti yatusuubiza okutusasulira abagagga. Kitegeeza bw'aba tabasasudde baba mutawaana gye tuli. Tuva olaba nga tumwesibako nti Oweekitiibwa Pulezidenti alina okujja kubanga wakati nga yakagwa abagagga bajja ne bagikubamu ebibaata nga bo bagamba tebafunanga kantu. Bano bagamba nti olw'okuba tebalina bifo byankalakkalira we basimba mmotoka zaabwe kibawadde obuzibu okusasula ebifo we paakinga mmotoka zaabwe ate ne bafundikira ng'obusente obutono babeera bakoze ate baddamu kusasula paakingi. Ebitali mu bulwadde bwa COVID-19 tubalitwalira omutwalo gumu mu 13 Masaka kyotera nga twala omutwalo gumu mu kitundu kwebiri mutukola ebiri kitundu naye kati ffe twagende n'ekyo twayongeddemu omuntu webasaka tumutwalira emitwalo ebiri kubanga mulimu omuntu ataliimu tumutwalira emitwalo emeka ebiri mutukula tumutwalira emitwalo 3 kyotera ebiri kitundu embeera yegyo tubadde tukyalimu. Ssekitoleko Robert nga ye ssentebe w'abagoba ba taxi mu paaka empya naye omulanga akubye gwe gumu gwa kugulawo paaka enkadde olw'ensonga nti basanze n'akaseera akazibu okuteekesa mu nkola ebiragiro ebyassibwawo okwetangira ekirwadde ki COVID-19 olw'omujjuzo gwa taxi ezaava mu paaka enkadde nga kati zeenyigamu yaabwe okwesaako n'ez'empitirivu ate ezitikkira ku makubo ekikyankalanya ekibuga. Paaka empya erimu emmoloka nnyingi lwaki nnyingi siteegi zonna ziri muno. Tusaba mukama waffe madamu minisita ne bekikwatako abalala batuyambe batugulewo paaka enkadde ku emergency. Waliwo ebintu ebikola nga emergency mu kaseera nga kano ak'obuzibu ak'akazigizigi batuyambe. Mu kwogerako n'abamu ku bakulembeze mu kibuga Kampala nga bakulembeddwamu amyuka Lord Mayor Doreen Nyanjula basabye abagoba ba takisi bano okubeera abagumiikiriza olw'ensonga nti ensonga z'okuggulawo paaka eno zikyagendera ddala bukwakku. Fenga abakulembeze twafuna information okuva mu technical team heading directorate ya engineering nga batutegeeza old park yali ready era ne batusaba tubeerewo nga bagenda okugiggula. Batutegeeza waliwo ba private developers abalina plots mu old tax park, so tugenda tula meeting leero report eno tugitegeere bulungi tumanye waba private developers webatuuse then tulabe kikyetuzaako. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Naye biri mu taxi na gy'oli tokkiza muntu kwingira mu mmotokayo nga tuyambadde masiki ate era tuddamu twesuleyo gwa naggamba